Boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi neziyika ne muleka leero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwende zingoberera akozesa biki alina ekiveera tekiyawo tekitegeerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Ziden Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyafe Uganda ng'okwesa enkola ya tap send enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obooli kati gwabadde atawanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala tuyina ka tube cleanser nga kano kayoza enseke tuyina ka water syrup nga kano kasumulula taapu ate nga abakyala twabaleetedde ka taiti piuzi ezijjanjaba infections ez'enjawulo nga naawe omwami ayagala okulwa mu kisaawe twakukoledde ka jab ointment tuyina slimming piuzi nga nammwe abenyooma mu size tukuweera ddala eyo size gye weetaaga ate nga naawe omukyala ataweebwa twakukoledde kabuweebwa akakuggulirawo emikisa tuyina ne ka return oil akakomyawo omuntu wo kubira abasukra Herbal Solutions katwe ku noti 75 84 43 14 beba Shukra Herbal Solutions katwe kati ebala ekola obadoga Bajjo Bajjo ndo musajja wange betwazirunda era abasajja nembaga naye no Bajjo by the way manyi budget to kyewunyisa buli kitu byenkutte kutteko mwoli ate seze nakugulirawo kyano njagala ogamba asigo wajigulawo sigo wajigulawo live yange yasooka najikola naawe netufuna abantu bameka ko olunako twafuna ya abantu bameka balinga 12 ku first day ya YouTube yo nzijukira bulungi teyali first day ya first day twali mu motoka yo twali chanjawo twali wa beautiful yaba na beautiful achali jali mulungi kasuko chairo mukazi sije kyatulese okogera kwanga beautiful achali jali sister we yakutumira yanko buloyo sisi bamwitani yo yenyini yakulanze sisi yanko yo muku yannemye ku WhatsApp kati naye abantu nalimba mulira nali bamujuza nyonya bu nali ana mufusi wayindi bamufuka dajjula grasi Bajjo watandika dya akajanja ako nidda amateeka ga wayini mu nsi yonna tebamujuza bamuteeka wano kati ngenda muteeka mu ice cubes anti nywa ko yokoteke mu ice cubes ebyamu abaliroko kasuku kana ankositano kati kaonyeddeko n'osobola oteeka mu kyoteekamu ate ndako bamujuza zibazita bakita batya mu Zoom table manners tukasi tukole program tuve mu kwera kituliko ewana tuli ku program twatandise da program egenda mu maaso so welcome to Kasuku live onako lairo ndine Bajjo omu ku basajja abasooka okupa ndoza video yo after a day ampe 13 nagala ogamba ensi chano ya Kasuku abasajja abatandi kugizimba Bajjo events yasoko tununa mu kamera eyo ba viewers abantu bakweno chano mwali 12 live natekateka ne bu video bulala obwange awo manjo kya Kasuku na sebo jangu nenzija no bachi mano ngoba kasaka sagoba ebisere wali musajja wa Nopu novao notandiko wagira mu 7 kati nongoba lwa ebizibu Bajjo maye byakutuuka kaawo munonya baliko nonyigawo ng'ovuma buli kikusala mu maaso nani kulekereda kwa mubizibu atondekerera ngakera nange eruzira tetwali ffenna kakati sajja okulaba eruzira funa ebizibu
naye mbikuleka tosobola nze ngo naawe banyimukana kati gwaki wandeka nga ngudde nakulekako anko musajja uli akyogedde Bajjo yandeka olwokuba kati nno omuntu nenga kyano gyagambirako nze nagitegulawo eyo kyano nze omu ku bafounder baayo lwakuba manga ettooke lyatwawula ate ettooke ki naawe Bajjo weyogeza ebintu byekisino ojjukira Santos kasuku bali bamugoba nedda sports beach yakola ekivulu mu linnya lya monitor naye abantu bamanyi kasuku Bajjo kigenda ebyo ebintu nja bijjamu gubulidde wano nja bijjamu saagala kividiyo ekyo mukirabe njagala kifune view emu bw'obijjamu saagala abantu eyo tusooka tuleme gendayo gokimanyi urucha Bajjo naye banaye ye banaye Benja aliwa namusanga Benja namusanga nalimba okusindikira abidekise emitwalo 5 atazina ku simu nga tuli awo Benja abeera mu Makerere ennaku zino bayadda Dubai muganda we nali njogera naye last week Benja nga atuyita mujemba wesere nga tabankwalira omutwala ku simu Benja nasindika esente nasindika nibasuru gento gumito ebizimbe eggwanga tuve mu tebekise ensi evudde wala tugende ku mulamu omutuufu abantu tubaye twejjusa omanyi lwaki kyano egenda mu mitwalo 10 okimanyi ekyo wajja eri ku bantu oba 5 nga twakatandika kati bali 5 balusanvu kati eri mu mitwalo 10 naye omanyi nti abantu naye omanyi Bajjo kweri twebuzeeko nyawo nti bamanyi nti nkumanyi abantu bamanyi tutandika obulamu mu Kampala ne Kasuku nga kuvadda nga alina olubuto olunene Kasuku nga alina olubuto takyuka ate gwe Kasuku yasooka okugula emmotoka n'agimpa nga simanyi mmotoka ne bavuga ne basimba ogeze katabatte mwago wa programu ekomewa naye tegenda kuba programu n'abantu bajjagira nga talina makulu na programu kyetayina direction neti motoka kyange ekyo ekijjugira nga simanyi mmotoka bageze nga omusajja avuga bitu biri simanyi mmotoka nga naye bamanyi omuntu yakajja mu Kampala zinayiga mmotoka yako onako natola mmotoka ya Kasuku nayiga emmotoka navuga Kasuku okuva ku big zone nakwata ku mutwe nga ate yakagula ekimotoka kye manyi nga mbadde baavu muno naagula ekimotoka tasobola kukikuma navuga ekimotoka okuva enansana ne twatuuka tutyo njimanyi katonda gyali simanyi twatuuka naye by the way but jokes aside mu bintu byonna bye tukoze ffenna era n'abantu bye bakwogerako osasula waliwo season yawo wategekera ebivulu vakati ennaku zino ku bino ebiriwo waliwo wategekera ebivulu ojjukira twategeka yali oba Christmas ng'olina ebivulu nga 8 bw'odduka n'ogenda Entebbe n'ompeereza egganda n'ompeereza ku big zone naye kati gwe kyakolona Kasuku gondera abasajja abakadde ba Jenkins ne bajja ne boogera ebitategeereka kati bamanyi hasu gye tuvudde Jenkins kasitoma wine nga atudde wano ku yaya si kituufu n'anywa ng'atandika okwogera byatamanyi si kituufu mbagamba anjogerako nnyo nenze waliwo abantu bennawo naye abeera akuwaana naye waliwo abantu bennawo kati nkyuli namu olukusa kati bayira natandika serious program owachi bayita believability ne following si uli gwe following anti batwala byayogera osobola ganula batama omuntu yenna nga akunama oba yichuli nga akunama no nyimiro moment eyo gyakozeeki gyakunama nenga tutwala byakola ki kati waliwo abantu ku social media benakkiriza boogere kye baagala kati yichuli ne wanjogerako tekisobola kukwata waliwo mabega kawo mbadde navuma abayimbi naga Bajjo omwo musibe Bajjo teri yatwala yichuli byakola ki nayagala tekyali kituufu Bajjo mwavaayo gamambo abayimbi mubagabire mubategeko sente zinalabye mugano gamba musima National Promoters Association ebeere ng'egaba ki bagita atya ebbaluwa Bajjo mweyita ki Kasuku waliwo omuntu ayogera ekintu nze yichuli mwagala nnyo ate simuyinaako buzibu naye waliwo omuntu ayogere nga tekinnuma kuba kati Kasuku nkuwa example yani ku social media okono kulinza okubaako abantu nga basatu balina kibayita believability nze Bajjo wenjogera ekintu public ekitwala nti kiri authentic bw'olowooza bwe kituufu kuba mmanyi lwaki kuba njogera mazima bamanyi nti oyogera mazima naye ebyo byoyogera ng'ayagala okukaaba buba busungu kati gwe bafuna obusungu otabukafe abantu baliyo lisiti kati gwe kikusumbwa mwagala nnyo abantu bajja ne beegonza mu kamera nga background si kibali manyi lwaki wanjagaza Shiba aliliyo ta fakinga eno interview gye twakola kakati osobola okusanga Molini n'antuma n'agamba maama taata nenge nkyagenda kukuloga nga agenda okuwa obutwa
abantu bemula abefula abempisa bayine balogo ba mitima minesu bajagamba I don't like this Kasuku I don't like zosibira na muntu gwesagala akitegedde kitufu tena kuno gusoza mukamune Bobi Wine kwa mwagala ku mutima sibi ne byamwe bya following ebya new akobira nako oba Bajjo ojja kwesudia bino byabera audience nakulaba nakukonako endo munonye magere omuganti Bajjo chaliwo oli blood nze mbanja galo muntu lo kiraba kwa Kasuku nze siringa mwabegula nemujja mu kamera ate Bobi ampane ate Museveni ampane ate abantu banje kale nze ndiriyo nga bondaba abantu bana bakulaba bano ku YouTube tekuli agenda kundisa nabo babona ba masiki ni bazibu okitegera bulungi nega linze mbera liyo Kasuku nezija nengamba nti eba B eba B bangamba nti mpagira Bobi gotaka uzinako za stop togira mu vibe osobola kuyingira kyagula nyinga bwendi buza bujingo yampise nengano genda ku church pastor yampise okunyonyola ebintu ebyo lwakyabi kwa nengamba asijja gendayo Bishop Kigana zina mu force nzo clarifyinga ebitufu kuba nagambi na believability tejja kwogera nnyo tejja namba zeina awala bala body language bala bango yogera facts bashaka bulonje Kasuku nze mu bintu 10 bwe bantagadde sogera information je simanyi ne bwe ntagala out of 10 information zenko mu bamu billion obemu kitegeza nompa 8 out of 10 mbasi iso mba mu class max kakati ba blogger mono nyo mulembe guno mwagala nye ebintu byakabampane numbers Kasuku tebazirya zene nkola interview nefuna views 2 nengo lya easy nsinga gwafunye mitwalo mukaga kati muyitirizo okukolera numbers mukole ebintu musike following Kasuku genda ku social media nzo mu kubasingo following wagenda ogetaka lete simu nkolage nsobola okuba emitwalo 10 abire emirundi nga 10 nesi kugenda ku social media teka mutesi Bajjo ku Facebook oba ku TikTok no kumbulira wa Facebook oba TikTok byonna ona woyagala kuba social media byebyo kakati genda ku Facebook oba TikTok ompulya bulungi kwali ku TikTok ali yakwigiriza ebi TikTok sebo ngenda mitwalo musamba ate sinana byetenga video nga 2 omwezi ndi abantu tonoonye Uganda tutandise kunoonya views instead of okueducating abantu nokulaba kutereza ensi yaffe Kasuku njagala okkiriziganye nange nti bana Uganda baavu President Museveni ngati tumwogera kwa kino nante kubira bya bufuzi nti okuvira da kubukulembeze ba President Museveni baba ku bantu ba wansi buli omwa ina stress buli omuntu ina direction bana Uganda empisa zabagwamu olwokuba nti beekyawa olwensi gye muli tebalina mirimu abasinga banyata bagobera abasinga bali jobless kiriza tokwata kutama sagala tulize Bajjo mpuliriza ati go uliriza nze ndi mbadde nkugamba okimanyi abantu abakola abantu balina mirimu mbadde sikimanyi era okimanyi following esingoko yabakadama okwange betuli mu kulwanirira ye kachitegeeza nti Uganda nga mwagaledde ku nnono z'abajjajja ba Kasuku nga mwagala eggwanga lino literere mmwe abalina following mwe abalina okulaga ensi ekituufu nina bamukolera views nosanga channel ng'osobola okukiriza omuntu nakunamira ku channel oba ne beewemulira ku channel because mwagala okwatulakitinga views ziba za lunaku lumu naye ekintu ekiri olugino kiwangala ebbanga ddene Kasuku era singa nabawo omukutu baguno osobola okugukyusa noga katingera tetanga bintu bizimba Uganda Kasuku osobola okukosa channel okuyamba abanaku nogamba ba followers awo nasonda se nogamba noyamba abanaku nokola charity kati gwawonga channel iyo yekola ki adenze nina channel mwango ba ku Facebook kati ku Facebook ogenda ko otya kwenda boye banteekayo butesi content gwenkola abana bamuteekayo nga sinana gwe mmanyi kati waliwo omuvubuka gwenzagala okuba bamuyita wisdom kaye ye kasaala ba video ku TikTok nga agiteekayo eyo batamale junior abo bateekayo content ne sina channel naye ate babiteeka era abantu tebabiraba because abantu banoonya kintu kiri original naye andi kyenjagala okugamba Bajjo tuli mu capitalistic world buli omu akola kyalowooza nti abalaba channel ye oba abalaba amawulire ge kyebaagala tekise eggwanga kati tekisse eggwanga Bajjo tulina abantu nga mmwe mulowooza mulina kubuulirira abantu temulina kubuulirira abantu emitwalo 10 eyo singa okera ku makyano ofa bagenda kujjukirako kina kyazanga Katolo bwama neyeyambula va Katolo bwama ati nkubuuza Katolo bwama nibamukubatta ekitiibwa kigambo honorable ndize nali njaga kwesimba ku BMP nekasanalanga Katolo bwama honorable natte ekitiibwa nanzita appetite kansobola kujja kusaba kaluko kafukumuliro honorable waliwo omuntu agenda mu kifo ne kigwa value
Njega tukikiriziganye Kasuku katomo kwa. Nenga gosolo wangula akalulu kwa MP. Ate zino kwesimba bayino kumpa sente. Kuba bankayanira. Lekera awo. Nzito watumanyira. Ntwale wamwe nkunku wangulireyo. Nze wengena mu parliament mbasigenda kubbawo bantu bavu. Mbangena kubera mbaga tugabane. Batu wa milioni 3 mutwalako 15 zao. Gotowe bakuba segini nyanga kola walo mbaka badda shining nga segini mu parliament. Echamu kubya kwali kubera. Kukola ngazabisa banne. Ngabaka bonabona bali eri segini nyajana yamba banaku ngato omulamo gwa parliament mwina kwefula banaku. Njagala osanga MP ne yefula taina sente. Bagera ne bali adoni akawumbika mu kitundu ne bazimba obuzimbe ne berabira abantu ababalonda. Ate ne banna Uganda kyemba nenya akalulu batunda katundu omuntu gwa Kasuku akwadde sabuni obe 12 tomusubira kukolera. Obajabira yakuwa. Kakati that's why Uganda ekyabona nti bwebava ku muntu ali listinga bajaje n'abagamba nti nze mpaka lukubwerere sigenda kwa dirwata n'abala ngenda kuzimbira borehole ngenda kusimbira dam ngenda kunonyeza obutale bakulabanga talina magezi. That's Uganda okuterera ngenda terera myaka emirala nga mumaze kufa generation y'abasubi na muweddewo fena tuweddewo. Kati bana abana batuzadde abo mwaka gumu osange batereza Uganda. Kwanga abaganda tuli mu kwevuma. Mukasa yavuma Kyagulanyi. Nakangubi yavuma Mivule. Katende yavuma Mukasa. Okitegera bulungi. Nti fefe nyini obuzibu bwaffe bantu naddala wano mu Buganda. Kasuku wano buli omwaka ola kimuyisa tukyalina kibaita kali ky'omolozi. Enyoka tukikasuku nsobola okusanga oyina sirimu nenkulangira nti oyina sirimu. Waliwo nalabye spark interview. Ng'omuntu omwavuma mu ne sirimu mutamira ddagala. Ekyo osobola okyogera abantu basekera omuntu omulwadde yenna. Kugamba lwaki kugamba nti Kasuku channel gikozesa okuyamba abantu gikozesa n'okulaba ngezaamu abantu essuubi Kasuku bumanyi goyina osobola ogenda Kalamoji eyo Babitex gye bali Babitex bakola kya Kalamoji batute buwunga na bijani Kasuku tonsirwalira ayi bali mbane ndani sokubasira Kasuku interview tojiteeka yero interview gireke ano kwata ndi osirwala ngate ko moyo wa magezi nkubuzi za bubuza ati bakola kya Kalamoji batute buwunga na bijanjalo kuyamba ku Kalamoji tuddayo waliwo badde badde serious Kasuku badde serious Mugamba sokanzikizeeko tumale dakika 10 atuweemu dakika 10 dakika 10 zokka tuweemu dakika 10 atofaayo owaye tuweemu dakika 10 tuweemu dakika 10 tuweemu dakika 10 tuli mirimu gyammwe wano tukola webali nnyo ffe tuba tuli eyo gye tuli ne batugamba tuli mirimu gyabwe muzeyi nsula zinyuka ku bundi osagala oddukane ogenda twakuwadde obuto Bajjo biki yoyogere ebyo naawe gundi ekyaliko yatolowooza nti evaamu bali baye mugizikizo lwa generator tekavaamu genda mu maaso tubadde ku Kalamoja ndi Kasuku osobola okukwata channel eno okuva leero n'ogamba tugenda tuyambe nga buli mulwadde mu ddwaliro ekirwadde talina bbeeru ya ddwaliro mitwalo 2 naye anti olaba Bajjo kyenyagala ate kino njala kikunyonnyola ggwe n'abatulaba abantu abamu balowooza nti Bajjo kati nga wano wooli waliwo abalowooza nti olina akawumbi okitegedde kyeŋŋamba naye nga olina miliyoni zo 3 oba 5 oba okitegeera bw'okutulako ezo nezaane olaba bano abantu abatulaba obujja n'obaga nti tulina fundraiser twagenda nga tugenda oyamba abasiriimu twawezaadde miliyoni 2 wadde 5 ate saamayiza nga ntaddemu zange kati sebo bukulu Bajjo gwe wakayamba abantu bameka genda ku social media tewali buzibu sijja kubaddamu kuba benyamba sibajjukira Kasuku kankubuuze kibayita believability kati bwe ntunula nonfanaliza nga esente zebagenza omanyi natulanga ku Facebook nga nvaako n'obukadde 10 ng'okyali mu nuupu si bya nuupu nakola bwali okyawagira Kyagulanyi bakugiranga bonna bafuna ssente ku koozi nga mwena mutunda koozi emu okukyusa ggwanga bwe wagamba nti kati owagira Museveni wazifuna wasigala ozifuna lwaki kubanga wamanya nti abantu si basanyufu nalowooza ngenda genda nzibe Museveni nyamba abantu ekiwane kitakwatayo wabula Bajjo bwe nanoonya okubba ate ye mubbi asinga
Kali Kasuku wetuluzanje. Nakava mbigambo sibiddamu. Gotoba lokubba. Ati ye mubbi akola ki? Yawangalidde mu bubbi. Sente nezikola ki? Kubanga twali tumanyi. Tosobola okugenda n'obafumba ne bakoyo buwumbi nga butaano n'ogenda n'oyamba abanako. Omwene ali mu mulimu abantu abagala oyamba bwe tubalina access ku sente. Okimanyi bado kimanyi? Mbadde sikimanyi. Kakati Kasuku. Toba kulimba nga nti buli muntu ali mwene ale mwajagala. Era Kasuku aba opposition abatufu balina nye Museveni. Aba opposition abatufu bali ku lusebe lwa Museveni. Ye security yeggwanga ge majege gwanga. Di security ekoze ebikolobero okubalaga nti omusajja agende nemba na Uganda batalina finishing. Atoja kwewunya nti abatali opposition be bana Uganda. Tokanula maaso nkozesa logic mpuliriza gwali mpuliriza abantu abakosa president Museveni ensobi bakoze ogwabwe okumukunamya nti speaker oba prime minister wabba amabati government neswala gwe nosigala nga ozinze mikono speaker abakoze ogugwe abokukyayisa government ya Mwami Museveni minister of finance abakoze ogugwe owa security majana akuwamba Kasuku ne tusigala nga tuzinze mikono security bekoze ogwa ebekolaga signal nti mwecyange mugobe enfuga embyene eriko Kasuku bana Uganda batanayagala change. Okwechanga batya. Nidda, walicho baita demonstration. Ba dictator bona munsi yona bagenda na manyi. Tebagenda na bigambo, tebagenda na nduru na boda boda. Bana abantu yazi kivula mwenjogera nagende mukuzikana kate munkubire nduru kuba muri bawumba tutu. Kubanga ezenduru ze mukuba tezitwala Museveni, kitwala Museveni actually si bigambo. Nkankubuza Kasuku. Okay, katono nnyo kamale yo point yange sagala weti setisi nzenje wampitidde nti devolution yenyini bana Uganda batanatuka ku point ejireta Bobi Wine yakoze ogugwe Besigye yakola ogugwe Sebagala yakola ogugwe Semogere yakola ogugwe nebi na Uganda biwumba tutu byagala muntu kujano kogera bibagala kuwulira nti mama muri bulungi Museveni agende ekyo bagala Museveni agende ekyo nayo nakyo okoze Museveni okugenda bana Uganda obwavu balumye ne bagweddalu tebakyayina subi kati buli ajja ne kithiole ndi Kasuku naye kera kalwa ku macha oyambala amasuti bagayinza kutega Museveni mbajja kugoberera naye tebamanyi nti buli revolution bantu benyini abawansi bajereetera mbadde nzirayo ku kibuuzo kyengugamba nti Uganda tegenda kukyuka mwacha leo generation y'abantu abatalina action Bobi Wine bwe yatambula n'agenda ku CPS nzijukira okwekalakaza bamukuba selfie bya internet bamukuba selfie yete bagdanga mukuba bifaananyi nti Bobi wuli naye nga ali kukoza baga tugende bannange tulwanire eddembe lyafe bambamba Bobi wuyo bamukubira nduluda selfie abantu abadde bali bamwegattako na bamwolekera gyalaga kakitegeeza nti buli ekiriwo mu Uganda sinsobi ya Bobi Wine sinsobi ya Besigye nsobi ya mu abantu but you see constitution is stipulating government wekyuka ekyo njagala nakyo kyo okiteekewo for purposes of this broadcast saagala abantu bave wano nga bagamba nti twabagambye okwekalakasa nkubuulira mazima anti nze ndi broadcaster gwoli freedom fighter nze ndi broadcaster kyenjagala okunnyonnyola bana Uganda abandaba mu constitution power belongs to you ne peaceful demonstration bazikiriza munsi na mu constitution tabakanga kanga peaceful demonstration you can demonstrate peacefully kusobola okugamba nti ngenda kwekalakasa sawa nya paka sawa 5 constitutional neba na Uganda ekibe kibaliko they don't want change ebianti mbera njagala kati peaceful njagala okyongereko kubano Bajjo nino kuba omutitizi najja okulaba eruzira ebyaliyo nabiraba abwaja nafa tebisere ebyo wali ne government sibe batugamba wali ne government nenyonono obudde bwange nzija okulaba eruzira muli ne Museveni Kasuku nze osibyagala Kasuku kankubuuza okyali ku propaganda wabawumba tutu bamba nali ne Museveni bolo wakite bakola kinali njogerako tona nawe ate omuntu omusiru bamba nali ne Museveni nga bankute nga nwanira kuwa mmere soko sirike gwacho tutala kozi yange maso nzali ne Museveni nondeka tojjukira nti wamaliriza atogeze wa Museveni ekyando ate nagenda ko wa Museveni ekyando wa Museveni okimanyi mu bululu bwonna wali ogamba kuwagira Museveni ekyando kyali ku katoli wa NRM owagira Museveni ekyando wa Museveni okimanyi sikimanyi kinnyonnyole kati kankukikutereza nkunnyonnyole nayina obusungu bwa kaadi nsiba nkyogera bulijjo webale nnyo neyanza Kasuku nze amwe no sense my only man with both sense and no sense
eno program solo jufule yabategeere nyane solo jufule yabasiru nnyo nze Kasuku kasita onzalawa ebizibu bibyo nawe bitandika kasita onzalawa nsobola n'okweyambula toyagalira ddala saagala kuzala tisobola abantu batampala Bajjo wali eyameya wa Nakawa wali ojagala ebyaddala nali njagala naye kakati ate akavubuka ekyamalamu amaanyi akabiŋŋamba ebyo ate akasange eka minisita akantekangamu ebigambo ngateekawo embeera etwawulayawula era kyekimuze simanyi lwaki nina ekizibu buli lwembeera mu situlaga abantu bateekawo ebigambo katwabadde ku lumbe Babeni yakoze abamawule mwena ne munkubira omusajja akubye nenga yankubiyewa kugamba tebaagala engeri gye nina vibe mu situlaga ennaku zino bwemba engeri gye nina vibe nanga ne believability abantu banzikiririzaamu tebaagala nnyo nkolera ekyagulanyi bintu bituufu era bateekawo kye bayita divide ate ennaku zino Bobi Wine akuze Bobi Wine kyasolaga muga nti Kasuku yalidde ssente za Museveni atamala kinoonyerezaako Bobi Wine yegga tolerance ya Museveni era bwe ngamba nti 2026 ke kalula kagenda okuba akabuzibu government y'NRM reason that nti Kyagulanyi akuze nnyo mu byobufuzi gamba nti Mpuuga yalidde nga talina evidence n'akigenderako nti age group bracket yonna yamwe Bakasuku abasirusiru mugenda kuba muwagira Bobi Wine nti kubanga kati twakoma okulonda 2020 2020 mugumu kalonda 2020 kati balo omwana yalina emyaka 18 ne 16 abana yalina emyaka 2026 ayina emyaka 23 aba mulonzi kati za population ya Uganda abana abali ku 15 16 17 18 20 balijja kuba bameka kakati ngate kisinga kwase nako nti government ya president Museveni bichi yasoma manifesto tayina na kimu kye implementing kati tegeza Kyagulanyi is going to be more dangerous than it was in 2021 era NRM baba zinza mikono balinza kuba wasabuni akalulu Kasuku tebagula kagule akalulu bakola kakole bichi ebikola akalulu bakira service delivery sawa zino eruka bandi bade bazimba eddwali government ina sente nyingi nnyo esobola okukyusa obulamu bwa Uganda naye sente bazimba mu matoka 10 kakitegeza 2026 gonoro olubuto 2026 gena kusala olubuto obenga nzina sala olubuto gwasala olubuto tuyimirire mtu abe mu kamera tuyimirire nzina Kasuku ani asinga olubuto ana kasali kamazi emyaka 10 nga tekantu atuwewa ate nuwetewa nosobola wakyagama nzina Kasuku ani asinga olubuto butereevu olwolusongola ludane mu maaso olubuto lwasala tula wansi olubuto luli mu mutima luli mu kifuba oli ku lubuto lwange olukirira wansi naye ate zino embuto bagamba comfort zone ate comfort zone kati mbadde baga mu lubuto lwa Kasuku omukazi yeebaka wano twale Kasuku kimanyi nkusinga nawulire ngoma okimanyi nkusinga amanyi g'ekisajja kuvadda ate nze gwotalyangako obaza atakulyangako wamanya diti nze siina mukazi gwe mmanyi gwe wali olidde okujjako oli gundi bajjo interview ene genda kukoma wano sagala otalike genda eyo totawaana tuddeyo wali naye wawulidde ekya baŋambye Lwasa nno ebintu babitwala ebintu babitwala ne BBS emubanja kati yempewo ng'obanja munno namwe temutumanyira abamativi kati Kasuku bwenkoba obulango bwange notekako ebiwewewe ebyo kati empewo bagibanjiza omuntu ate mutwalire olugezigezi abamativi kati BBS yafiirwaki BBS tebagikola kubeera awo nti mujje mutegeko omuntu wabakira nibane program yalo sigitegedde akuteyina mulamwa teyina direct teyina mulamwa oba tuli mu kibozi ojagitekako ekibozi ky'ebbaala Bajjo ne Kasuku togera ku kino togera ku kino manyi kyenjo giteekako kubanga tosobola nti TV esobola okusiba omuntu oba okubanja omuntu ku mpewo kati TV kyogamba nyini yagikola kubeera awo ku bwereere ankubulye Kasuku omuntu yenna alikwata n'asiba omuyimbi ompulira Bulodo kasita ina alikwata n'asiba promoter kwe kuli bw'okugwako yogedde nnyo buli kimu ibiri gwe ngowooza kwe kuli bw'okugwako bantu bameka abaakagwa waliwo omukwano bamita Emma Serugo promoter yakwata mukwasi driver wa Eri Wamala najja ku police ngaze kutasa driver abantu bakita plant Emma yasiba Wamala mu art tetwesiba mwekola buli kyemwagala waliwo omukwano gwange asibyesibya abantu akwasagala mwogera ku channel yoruno ompulira bulungi nti ne bonyiiza otya Kasuku yikyuli ne bwavayo n'anvuma nti nakutta omulambo mu ggwanika ompulira nga talina bino sobola kumusiba kwegamba mumwaga amateeka agafuga entertainment industry tebesiba kwegamba omusajja ekigambo kya Eri Wamala kyamulimayako paka kati twali entindawo abasajja ne baga kasajja gwe watuta mwali osibye Eri Wamala nga tiyamusiba
mujine emyaka enako zino byaddano ne byenkugamba naye omusajja ekintu kimutambulidde gendo kibuuza Ndulubendo ne kibuuka kibuuze sendi abimanyi nti mu ati tebasiba muntu tebakikulimba nga kasuku teri muyimbi ayinza kusiba munnamawulire n'abeera bulungi teri muyimbi ayinza kusiba promoter oba teri promoter ayinza kusiba muyimbi n'abeera bulungi etteeka lya ati temuli kwesiba kino nkibagamba from experience mwekuba teri kwesiba that's why Palaso bwansanga ankwata mu ngalo ne Palaso kusanga nakoboza kasuku bajjo ku bigambo byoyogeredde Palaso kakati mu family ya Mayanja temuli muntu alina reasoning nga Palaso and he was born a leader kakati ane Kenzo yakiyiga Kazimali musuuzo omuvuma nakusanga nasakanga ne walinga omanyika Fusuku wegendezanga ne muntu akuyiga no walinga ngo mukoze ekintu osigala webuleminga right yanzize kakati go bintu misa kisema kola byakola singa yakuyiga no walinga problem zona zemufunya ababiri tezandi baddewo ekyo kimanyi nti mu ati niwe ngama Kasuku oyina akantu nga akalwasa nga kitufu kayina nga bokayina oyina kiyiga no walinga no kigumira because bokola backfire public bebalamuziba art industry ekyo kimanyi bato kimanyi mbadde simanyi kakati Lwasa babanga yafunye ebizibu byoyogedde BBS muve ku musajja ane mama abanda bakuti ku Kasuku kyano simanyi wachi video kyo kinda bikodo butatambula tekiri mu vibes omanyi kitu kimanyi tuli mukola bintu bya fya bala Lwasa ebisirani obijje ko bakakuba kazi banja wulo uyo musajja yali omu basajja basinga obugagge Masaka ne Kasuku buli webaka ku mukazi buli mukazi abale ebisirani bye buli lokwa no mukazi ba expenditure sawa zino tuline anko tugula buguzi bya ne Kasuku ne nkwa no mukazi asolo kujja na baga na abiri gange gende na mu mpale omukazi akonye emitwala abiri nga akonye olukumi ekyo kimanyi bulungi Kasuku amukunye ogutwe byenkubulira na byembera gyoberamu nkusaba ogulira abakazi mu governance red label nene otumanya nti Kasuku mbadde mu governance spending 1.5 million ku muntu gwe saakuza ku muntu gwe sayonsa ku muntu gwe sinaza ajize olwokubanza Kasuku mutaddeko bukadde bwange 2-3 bugenze ezo sente kimanyi zitandika business mwana ngenda kulaga both spiritual economic and social world abakazi kibatosa ku basajja nti kati Lwasa otadde mu nabatanza akantu okatadde mu Angel okatadde mu muli mu Somalia webisirani ono gwe nalaba kayana naye kubanga lwa mawanga gayina ebisirani towe bakanga ku Basomali Kasuku n'aba Ethiopia ewawe baba basamize akitegera bulungi nkugamba baba basamize ewawe waliwo abantu abayina ebintu byekika nga bwe bakakofuna na accident n'ofa nze Kasuku n'omwana namutoza butoza mu kamera yange yavuddeko kutula simumanyi mugambe mutwala kunenga mulungi nnyo ngalinga omusambo nabadde ndi awo trailer lenkalabula mira yona bitugenda ogira beri wali mu parking abakazi bayina ebizibu bingi buli mukazi lo muteekamu ekintu oba okoze naye endagaano mba mufuusa omuntu omu mbulira gwo omwenzi teri muntu mwenzi w'amaanyi okuvirira mu Bible abeera n'amaanyi teri mugagga ng'abeera mu bakazi n'abeera successful obwenzi obutakwavuwaza bukulwaza ekirwadde bwe butakulwaza kirwadde omukazi abaako n'omusajja omunaamukane yakuba amasasi okufa okukuba kwangu otegera bulungi tujookomye nnyo obwenzi obeera mu bintu 5 nkulaga nti ekituli ky'abakazi ekirimu ebizibu bingi awulya bulungi ekituli ekiri presenting entaana buli lwoyingirayo bwoti oba osima ttaka kitiiyo osima golowooza onyumirwa ate entaana abakazi n'okufa tebalina njawulo kuba sekisa bawa ddakiika mmeka gwowo omukolere ddakiika kati gwatamalako bulungi bawa ddakiika mmeka kati Kasuku tosukka ddakiika 5 kati gwe nkwadde ddakiika 3 bago bangamba omwana tonatuuka gy'olaga olwo yabiŋŋamba beautiful kakati gwamala nga tonatuuka gy'olaga n'okufa bwe kubeera kati oseka kiseka kyekisereko Bajjo ontamiddewo tebawana weza ddakiika 4 ffenna naye oya onjasamidde ebigambo nga mutwalo buli kimu kinnangidde mbadde olaga Kasuku kakati okufa kw'abakazi time between death and sex bye bimu nti eddakiika Kasuku zamala mu bisambi kwe kufa nti anko ng'onoofa osobola okufa ng'otudde kinsomesa kale garanti kyekitundu ky'abakyala ekyekyama kale ekitundu ky'abakyala ekyetaama ntaana
Okay. Kale yentana tukiyita entaana. Ekitundu ky'abakyala kakati badde nkusomesa Rio Life manyize ndi wa Rio Life. Nti buli musajja yenna nobango bikula skati 5 olunaku neweziba 2. Tugambe kale Kasuko ina sente. Buli kale tugambe nti kitononya abagagga bayingiza milioni 10 angama ngoba olunaku. Abantu abasinga bayingiza mitwalo 5 ko kakadde. Ojagala okuwa n'abakazi ba kirasa betundira bali ku Serena maboloza nti babaze kukola business. Bate bifo bisinga bamalaya nga Serena. Tuvulanze ate arrogance yange emponya abakazi. Bya Bajjo amuyo fan ne magamba pasente fani wango ino kumpa sente. Bizino yakwana ngakyagala okku. Atu akyala ogwa yange egwe wajitwacha je mwacha. Yali photoshop warabo afulumye ebintu ebyekisimu kaso. Kale jogera bya magezi. Neno interview tojiteka. Tawala sagala ko. Kasuma ranyeza banga. Kasuma nonyeza banga sagala ko. Kakati jogera bya magezi. Mbade ondetro kubacha. Obadotu sewa. Oyogedde ku bakyala nenga ate mukyala wo je wakyala. Ebintu ego bitambuza. Yali photoshop. Mwako kuso omukono nengamba kasitaba gukukusiza kangubunye ensi yonna ekutegeere. Kasoro za sako nyigire ekintu kyewakola. Ngonyebe zubi wandete. Ate wampita. Nenga Bajjo batuzirwanye. Naye nti alugambo. Naye Kasuko ino olugambo linga kikatolo bwama. Kasuko katolo bwama ino olugambo. Kasuko ino olugambo. Kali mbadde kugambo osanga malaya ku Serena. Abakazi kibasoko okukola basoka ne bebiula. Nalabika bulungi. Omusajja n'omutiisa buli twafutubako omuzimu gw'obwezi. Omusajja buli mukazi golaba omutiisa amaaso. Kati omukisikazi okukuula sinzira ku kirasi gye yetaddemu. Bosanga omukazi atunda akatogo tomukwana ka mukazi malaya wa Serena gosanze ku Serena. Nti tugambe oli mugagga ofuna amagoba gakakadde kamo ojagenda oli ku Serena ku Misty oba ku Explorer mwagala buli muntu ave ekyalo buli mukiga atukira ku Serena. Bakola bamanyi Serena hoteli esinga ebbeyi mu Uganda. Nenga hoteli nungi yeziri. Esinga ne Serena okufana n'obulungi. Boba bamanyi Serena. Bamanyi Serena. Kati omukiga atunda obumonde bwe afunya akakadde ke asanze sister wa Kasuku ku Serena amunywa. Zinasanga omusajja lulinga atekayo cheke. Nze namuyimira simba bamuyita Lukundo wa Big Zone. Mukwano gwange asanze ekikaze ga mfunye mwala wa minister. Abala kikula ati kye kimukula ne mugamba medali. Iyo malaya golabira ko ddala. Umanyi ngo yagala okola malaya ebizigu. Ba malaya bafanana bateka sukuli mukazi. Kasosanga malaya inanga nga wayeruka nnyo we wati. Yaba malaya. Malaya bamulabira ku maaso. Nabimuvamu kwa namugamba mwala wa minister yetete gulabo etyo musoma twagenze kula brand simanyi kololo simanyi ngengenge waliwo ebigambo biva mukazi Kasuku igokwa n'abakazi omukazi atalina future agatwa abadde simanyi kololo kulabu simanyi bagita bate bale eri koje mugenda ko Kasuku eriwa sijimanyi bala kyesinga kololo ebera bala amazi bala tebera kololo ebera ka abakazi mese bagita mese noir bala bwetyo kutte nakuzina tantu agenza ku meza ngamba akasajja kakati embozi Ati malaya golabira ko mwa bana ba minister bakyakala. Alaka tibale singebe katangane moya akakadde mujenjo musanga. Nakuba akasajja obisa cyuri yafutaza kuserena. Kakubire simba kwana. Nakakuboluyi anamba nti mukwano. Mukwano go nyo. Wende. Muntu amagasi bako. Mukwano go. Nzakati baze byange sadusongera. Akasajja nakakuboluyi nenkagamba gwe. Era by the way, nebaza security ya Serena yatutaze. Nakuba akasajja oluyi ngandaba bakakuula nekaddengu gwe kaddengulu sente nenzi kajja ko azinsanza ku gate ngampadde ko ne basikanya bawako mutwalo mutwalo nekaza kwate mitwalo 7 genda kubuli abadda kudde kakadde kwegamba abakazi bebeteka mu kirasi y'omukazi kwasinzira okubba ate bakusanga ine ekibuto ekirene nga Kasuku ngo ine ebizo by'omuliri ate gwe gujja bagira kubanga sente ze zibe yimira mu balwasi kale Kasuku omukazi Lwasa ayinza mwagala koji omayo abaganda Lwasa alabika bulungi okulabika ohina amukozesa aki kwa kati abakazi kati Kasuku Lwasa ne dole bane toya inanja ulungi bitoyi boy babita batya kwa nzira lekerawo omuntu omulinya n'okoowa Lwasa muleki ate mulinya omulinya kati ogamba Lwasa simale kitomo simabe kyo Lwasa na muntu ale bamwedagadaga ne bimulemwa kagege wike bine kadda kunomo bemukubira esimu omubuzi goza nkulimba Nurudini ntego mumanyi olwo mukazi ava busoge yagamba nsolo babita mogeza bamita mogezi bamita mogeza tuyuwa Lwasa
atugamba Bajjo webati ne ku TV yanangirako nga dokita we gendo guze baba TV ngendo kusoka sanga omukazi bangabe ekintu kya Lwasa kati jukira bali bakwedaga lizimbya buzimbya musuwa gwenoloza to wenda budumulasi yabipikanga mu pesi ngabipikati abudumulasi bamugamba ngedda nga kyali na fanga kamuga nti bopike nnyo obusajja ojaggejo wenga gosinga amaanyi nga jine kibomba mukazi we yakimweleza kyerandani kati jukira bopika nkasuko nga tulina waka nnyo musajja bamugenda konga kati ngoli kimpi nnyo kati abudumulasi nga apika ekintu kye kinga misuwa je gizimba tamala mulongosa mengo naterera ali mulongosa abudumulasi musajja atenga ayina emboko yetamanyibwa nenga ya oguli omwoyo gumugamba nti wepikoge jennyo wabula banna ati mpuliriza be ogamba Bajjo kati kasuko mpuliriza bambya Bajjo kati nkugamba nti aba kikyengeza ku driving ti buli lwoteeka obongo mu sex n'abakazi enkomerero yo njagala mpeyo omuntu yenna kabe muyimbi kayefula ladies man ng'akyaliwo w'amaanyi mpaayo ngenda kuwa emitwalo 10 mtazikwata soko kola answer mpayo omuntu yonna yali abadde mbakazi mitwalo 10 simuyina era njagala mpeyo omuntu omu era azimbidde ebintu mu kuwemula n'awangaala naye simulaba era njagala mpeyo omuntu omu gwe bali bawadde awadi nti yasinga abakazi abangi mu ggwanga era njagala mpeyo omuntu kati waliwo abagagga omanyi lwaki babirana ebikazi ebibi omanyi lwaki obukazi obwo bulungi bu Miss Uganda budiba nziramu njogana simanyi bwaba sikuddamu manya simanyi kakati kitegeeza bannange kitegeeza abagagga akwana ekikazi kye nga kibine nga kyekirimu emikisa ebyo ebikazi byemusanga nga bibi bitunda mmere butuga ate birimu emikisa gy'obugagga okusinga buno busirekwi ate busirekwi niba tebulina kasoko kankunyumizeko sitole nakaba amaziga kyekyanzigale kuwenza nayina emitwalo gyange 5 yasinika bubisi yagimpeereza nenda weka busu usanga akawala kalima kankuba nakalungi leo ndi serious sire mu bitubya kwekoza gubyoba wekoza nkatona mugulu nga spendinga tuwekebezaako sirimu kagenda okulinka wentinda kulaga nti nankebeza akawala makalamu natugenda twebaka nenga akawala tekayina waka nakaa kasuku omukazi atalina waka atawomu atamya abakazi bonna obogamba nti nga talina waka oba otegeeza ki nga gulinga mulambo amaziga kasuku ngoyagala okufuna ekizibu okwana ngako omukazi omukalu atalina waka sente zikuluma obudde ne bukuluma nakutamya n'abakazi bonna nze okuva olusira nga mukubaka ku mukazi yenna myaka emeka ngena myezi 8 wekasuku teri kintu kibi kiki boti bwewenkana Bajjo gwe emyezi 8 ndayira amazima ga Katonda kasuku ng'oyagala owulira obusungu bebere basajja bannange mwenna mumpulira atayina waka lunaku luyita mwensi kasuku owulira ekizibu ovaayo oyomba nafuluma hoteri nga ntambula nnyumba nzekka kakati ate ekikuluma sente z'omutaddemu n'obudde bw'omutaddemu n'ebbanga lyakubonyaabonyereza ate kasuku ankubuulira ekyo njagala tubeere bikodi teri mukazi alina waka alumya musajja era omukazi bw'omukwananga ennyo n'akuma oba owunya bayina ebizibu kyoga nti banabakkiriza amangu baba bakabi teri mukazi amanyi kyakola abonyabonya musajja n'ebyo ebisiraani obuwala obulungi buba bumanyi ennaku yaabo tebuwooma sijja kuwemula nina abaana buba bumanyi bakyogera bati ankyogere nti tebulina waaka buba tebulina waaka kakati kasuku tosanga omukazi amanyi nti yemanyi n'akuma tebakikulimbanga era bw'okwananga omuwala n'akwiragirako oba owonyiriza nze mbulaba mu kirabu nswe nekeyogeza oluzungu ate ali bukazi bufu nga bukazi bweyogeza luzungu bwoyita bu corporate gomanyi lwaki ebikazi by'emmere ebisinga abasajja n'okuwangaza obufumbo nati kati Bajjo oluusi mbeera ndowooza oba kirasi yo yeeyo si kirasi ebikazi nga bino ebyeno tobisobola kasuku nze kati onsinga nze kati nabo eyagala njogera abantu kati bwe gyenvudde omanyi kirasi z'abakazi mu Uganda oneetekako mu kirasi naye no atasindika bijjo ate munosindike ni pulogulamu gyagikola kakati nze mbayinawo nze ndiriyo nze mbaasomesa abantu abakazi bebalinga abananga ate babbe kati kasuku
Noba twaira ddala tobasuza. Emyaka 5. Emyaka 5. Naye omwana oli kale tugende mmanzi. Kakati mbadde nkugamba. Nti gwe munayuganda alaba Bajjo. Ng'oli mukazi. Mugende mwefeeko bannange. Kasuku ebikazi ebitalina waaka bimala obudde. Ekisooka abamanyi togenda mulya gumoleme kudda. Ye first nabo abemanyi. Ekyokubiri abayina okukuula ennyo nti olunaku lwalikola mistake n'akuwa oleme kudda nga alina kyakufunyeemu. Kibabeera baliko ekyo. Era abasajja abandaba wano bannange njagala basalemu kapaati kabiri ebyobufuzi osobola n'obijjayo tunyumiza abantu social life. Gwe musajja munnanga andaba mu nsi tolwanga tokwana omukazi okusuka wiiki nga tannakuwa n'olowooza talimu amakulu. Wiiki? Ati omukazi nga wiiki abakazi bagamba ng'ebeera ntini ki? Bagala mwezi. Nzijja ku approach nga mbange nda kunyumya naawe. Kakati zangendo gamba nti baby pin namba yo mbange Kasuku okimanyi waliwo abantu abali mu bufumbo kati nga olunaku lwe beesanga mu kirabu lwe beewako lwe bawangadde. Okimanyi omusajja waba wakwagala taliiko ebyo tobomulumiza mwaka. Okimanyi waliwo omukazi asobola okulumya emyaka 3 lw'omufunye n'otoddayo. Okimanyi waliwo omuwala bw'omumala atamala lunaku ne mugenda ne muwangaala. Ekyo badde okimanyi. Gwe beautiful wamukwanya bbanga ki? Tuveye yo nawe Bajjo tonsinikirako nja kujjako gundi omwana oyo muleke akyaliyo webale kuma bufumbo okwatako mungu kati mbadde nkugamba nti gwe omusajja nga Lwasa obwenzi mu bukendeezi ate ne mu my dynamics za love wadde dynamics z'omukwano nti buli lwosanga ekikazi ne kikwematirirako ng'oli muvubuka oba owonye siriimu oba owonye okusaving ate kibadde kirina waaka. That's why ndi bannayuganda singa mu bana mbongo ng'obwa Bajjo ate singa muli bulungi okimanyi Kasuku nze sobola kuzaala mwana wange ne mwagaliza okuba ne laavu. Ti omuntu alina laavu nga ggoba musiru. Ti buli lwobeera ne laavu oba toli liida. Omukulembeze yenna tolina kuba na laavu. Ojjukira Mariante nti mwakolako history. Yamugamba if they can't try cakes if they can't afford bread. Nti omukazi buli lwoba ne laavu oyo omukazi okola ensobi eyiza ngo mu kyabukulembeze. Omukazi yakutegeera jagago Kasuku ogulina olubuto sigwagala. Naye omusajja omugezi oba oti Bajjo ankusomesa nze ndi professor ate ndi professor wali your life nti buli lwolizaala ogwana nga guyina laavu nti mami baby simanyi biki nga gutijja n'abakazi oli badde bekkalu tokkirizanga obulamu bw'omukazi okutegeerera. Kasuku nsobola okuba nina mukazi wange atakwagala nagamba I don't like that guy andabikira bubi nange obusiru bwange olw'okuba ndi musiru nenzija nenkukyawa because of a woman. Kankwata ono ndi kuyaya bakusimu tukole nayo ngende yaya kulambiro jangu bootukwata obwogwa ekisaasi ku bitaala yambuka todda kyanja todda eri yambuka nga ddene kulambiro Kaweesi bwe bamukubira amasasi. Kasuku tukole pa ku bakazi ogenda yita eyo bw'otuka kundere ssente ayitamu straight ng'odda kisaasi bw'oba otuse ku bitala by'ekisaasi nkubira. Mbadde nno mulagirira nade n'appointment naye wano awo no mukwano gwange ajja wano era ogenda mulaba era mulagirira wano anti abadde anko tukomye kuki kakati Kasuku mbadde nkugamba mukwano gwaffe Lwasa ebizibu byayina ngenda mutwala mu kyaki basobola mugobeko omuzimu gw'obwenzi. You cannot prosper ng'okyalowooza mbadde mbabulira obubi bw'abakazi nakwanga bonsazaamu oba obwenzi togamba obubi bw'abakazi gamba obubi bw'obwenzi kuba waliwo alina omukyala w'omu nga bwe bakatobye ate kyobadde olwanisa gamba nti obubi obuli mu bwenzi. Era bw'oyagala okumanya nti abakazi ntaana bw'oyagala okumanya nti abakazi ntaana kera kumacha kitundu kyabwe ekyekyama kera kumacha webaka ku mukazi n'emuwayo emitwalo 10 osigala n'ebisiraani ate gwe bikozesa nya bw'oyita wano ekyo tamale ya towebakanga ku mukazi n'otomuwa ssente. Omukazi bwe lwakwata wano bw'ati naga Kasuku nandya ku bwereere mukatula muguto tosobola kutereera. Nze na muganda wange yagwe eddalu yebakanga ku bakazi nga bayuzi nga bayuzi
Nemba jogo kimwe kyatoka woina. Nina reference zasemanyi bya kulima Kasuku mbale namuganda nge yakwita. Buli oli kwana bakazi abangi no bazanyisa no bafuna kali gwandi goli wa dakika 2 no gano be bakake dakika zo 2 mpuliriza Kasuku yasamira moli mpuliriza dakika zo 2 buli mukazi lwatonyeza amazigo ofuna ekizibu kati ye musajja wo Lwasa tibuloli menye emitima gy'abakazi emingi omukazi n'akwata essimu n'akabajukira abakazi bantu bakonvinsinga okutwagala tubalimba ebintu bingi Kasuku omukazi ajeewo nga anoonya future kubanga kati tukiriziganya nti according to population ratio abakazi bangi mu ggwanga basajja tuli batono Kasuku nti bwobanga olina abakazi 10 abakazi abo nange ogenda bayuzinga buyuzinzi nga tolina future nabo kasita atonyeza amaziga booti kwe kuwulira nti ebintu biba bitwala okola endagaano tino mukazi goteekamu akantu kaka akatono Kasuku oba okoze naye endagaano buli okola naye endagaano olina ebintu by'omusuubiza abasajja mulekera osuubiza abakazi ebintu byemutagenda kukola nze Kasuku nzaala abaana nenze omukazi aleeta empisa embi gwe nga nolabirira omwana we mba sirina musango wa Katonda omukazi yeeyisa obulungi nga ndabirira omwana we okitegedde mune ekibajo kyayogedde ogano olabirira omwana olwo mama we yeeyisa mama wasobola okutamya omwana. But are you for real? Kati yo mwana abera manyebye bitu. Mba yagala omwana asasulira obusiru bwa nnyina. Omukazi ajja mmanyene olwo kuba ino omwana. Bajjo ngubu ya mazima. Era abakazi bakola kyamanyi okutamya abasajja abaana baabwe. Nete kitegeeza ntolabirira baana. Sisobola tulwaki katolina mpisa. Ate omwana yabatalina mpisa. Ate omwana kitegeeza bana musa omwana mbanza de musiru. Nyoko wabo musiru omwana atola busiru bwa nnyina. Bonna mbamba mana mbusiru oli musiru kati yinda komenda biridde nga linda kirigenda kunyamba baso Kasuku kati goera bakazi abali kuno ku channel balaba birabe bino mulabiri mwayise bulungi eri basajja mu babayina mu abaana tojakera nga kusimula ekikola ekyanti sakisa ngena genda mu kati zoja kujja ku mawuliro nkole ekintu bajja tampa buyambi ngamba ba mawuliro baba Seguya yankuba ko the story y'abaana okutojjukira Seguya kati nabaki y'abalongo bo bali batya je bali nabe bayine emyako bamukanga kati kakati Seguya yankuba story y'abalongo kati abalongo tobalabirira kati kasabe yiso bulungi mama waabwe ngoba wa ngamba okasabe yiso obimbaleka zamanyi n'okutta abaana mu mutima nemutwala nge yafa mwala webo ni zero akatende tyakweko banana mbadde nkugamba akasako sirika leka datu kwa program siri walira muri teyankweko nafa ate omwana ali mwagala nnyo Andrew namutuma Andrew namutuma Andrew gaggwe acha amugabira musajja mwana ninayo mwana amuyita Andrew bamugaba simbaji jali ebikazi biyayi ekasukutwaze ko kadoseka ekikazi kakati mutima wetekanga mu kiringo li musajja nti omwana afudde no kitu kyagala Bajjo wamma bannange abasajja mulabirira abaana oba mama we yeeyisa bulungi oba nedda wakiri omwana mujjeeyo gwobeere naye omwana talina musango Kasuku mpasiza omukazi atisa ebintu byange byonna andese ku zero yibane waliwo omukazi yatikka ebintu mbadde nkugamba omukazi atisa ebintu byange byonna andese oyagala ndabira omwana we ati naye omwana si yaba atisa ebintu kirigeza nnyo ku mubbi kula ojje wange nkutwale mu kisulo nkwesomeseze manye nti nimbuluminga omwana sijja kulabira ng'oli wa nnyoko omubbi sebo nedda yego abasajja omukazi takutiisa nga nafida gwe mubuuze bwenfa nze bankwira nga bansaba obuyambi nga beeyisembagana nafa kyokka bwenfa omwana batagenda kubeerawo ku nsi kyekiremeza bannayuganda mu mbeera ebimu obwana bwange bantu ti ogenda okuleeta kyenje obwana bwange tolina buyinza Kasuku bukuza mwana ku nsi Kasuku nina mukwano gwange omugagga promote omu omwana we yanfiira mu nga nitwamuteekamu akawumbi nga kamu omwana yannuma twatambula mu bapasita bonna twagendayo n'awatagendeka kutaasa bulamu bw'amaana bagenda paka wa paapa obulamu bwagaana Kasuku tebakulimba nga nti omuzadde alina authority ekoze omwana nga si Katonda Kasuku n'oba ng'owadde omwana obulamu nga omukuliza awantu awayonje ennyinnyinnyi tobajabuuka ng'asazeewo okufa era afa njagala okkiriza nti Katonda yakuza omwana kituufu naye ate gwe naawe ku nsi oba okoze paati yo okola paati yange sigaana naye ng'ate nyoka yeeyisa bulungi kalize wali Bajjo nze taata yannyima ettaka byensi bankugamba mama yali yeeyisa bubi nagamba Bajjo balina yika kumpi 10 Bajjo ugendo ne kati taata bwe yafa ebyana kwange yazaala abaana nga 20 ne bitunda ettaka ne berekawo malaalo na paati y'amalalo batano ku 10 na midala gya mbizi ne bimenyawo n'ennyumba y'ekikange y'ennungi genda obuuze wali Bajjo byemugamba mbimanyi
nze bintu byenjogera biri muri yo walodi nagamba sinonya views wala njogera kintu kitufu ekindi ku mutima ndi mama yanyiza tata n'atampa kyapa kiyakola okundekera mu ng'omwana yandekanga next of kin wayamanya nti nze ndi after money naye tuli mu 52 minutes gira nawe tumaleyo ezikidde katumale dakika nga ekyaliko nyiga bengina mlopa close nyiga close tugende kyaliko kuli kakakaze ono yabale takategedde anko kati wunzi kadakika 3 kigale bannange eno interview bade nyuma esawa 2 kakati esawa 2 abantu tebalina budde bugenda kakati batenga omusajja nanga kati kamufule next of kin ku bank account namanya nti bwe naafa okumala emyaka 15 bajja kubafuna akakadde kamuki kitundu bino ebyana kambe buli mu byomba bamanyi bagabana amataka naye kyewuunyisa nti bawa amataka ate abagaga bonna bafa sirimu ne baggwawo baganda bonna twinze wasigala banga basatu waliyo omuwala omu babiri nga bana ekirani nyo basatu ku bana ne buli eyatunda ku ttaka ly'ekika yafa sirimu n'akolayo kuba bagwa mu ssente zitali nkolerere kasuku ekintu kyolina okuyamba omwana wo kasita omwana omusomesa bino ebisigadde ayambadde atya alidde ki tebikwatako anti naye kati wali kyekugambye nti omwana sigala ng'omuwa fees wadde tokolagana fees ozimuwa okusomesa omwana mu bulamu kyolina obuvunanyizibwa just kusomesa mwana sinagana kusomesa mwana ebino ebikazi okimanyi nti ebikazi birwaza abaana ekisoboka nti omwana mulwadde nga kyagala kubba ssente obenti omukazi kasita omwemanyiza omuwa ssente buli dakiika ateekawo ebintu ebitaliwo kasita omukazi omulaga nti oyagala nnyo abaana bakufudde ebbanga ziwala nkubira nti omwana nemugamba afe aga katonda muggulu zibankubira twagala nemugamba afe alinda kyokufa era ogenda okulanga enkera omwana akedde mulamu nogamba ate gwangambye afa nga tiyafudde kasuku akwati obudde butono obudde butirimu obutuweddeko ne batulo kitulina naye Bajjo obadde otandise n'emboozi eri ku basajja naye kyesitakuwagirako kituufu ebimu byoyogedde bituufu naye saagala muntu atalabirira baana kasuku olwokuba maama abwe yakoze akati mwe abakazi mweyise bulungi babangu babalabire omye ebikazi baagala okulaga amaanyi omukazi kasita omuteekamu akantu kaakatonda lowooza mwenkana levu nga tandika kasaakuba obufaanana haki kasuku nze nkibeera waggulu nenkiyamba kati nga tandika okugjamu respect kati omukazi okwefula nti bamanya abasajja that's why nti abaana abasinga mu Uganda okubonaabona bamama baabwe babaleetedde ebizibu oyimanyi kasuku ebyana bisobola okwegatta ne maama we ne bikuta ne bitwala ebintu omanyi lwaki sometimes I don't blame Pastor Bujingo ku byonna kubanga simanyi sitole zaabwe zaali nti omaama we yegattanga n'abaana weegenderezanga ewaka kibi nnyo maama n'abaana okukwatagana ennyo basobola okuwa obutwa ne batwala ebintu basobola okukola ekintu kyonna that's why tikibi nnyo omusajja ozala mukazi omu omusajja oba osobola genda ozale mu bakazi nga 5 tobemanyiza abakazi bawe business bagende balabira abaana bawe nabo beere emirembe gyo ate omukazi si kirungi kuwasa mukazi waka mboyina abaana mu bakazi abenjawulo amaka gafuula entabiro y'abaana bo bonna buli olidde kuŋŋanya abaana bo beere nabo nga taata waabwe obateekemu maid abakazi babeere waabwe gobeere n'abaana kuba abaana baba musaayi gwo tikasuku ebiseera ebisiga buli bw'ozaala mu mukazi omu oba n'emikisa gy'okufa 99 naye bw'ozaala mu bakazi abenjawulo wabaayo omwana akutte ne baba bakuze kati kutwala nko byana baana ba mukulembeze omungala bamunabamu be balina amagezi amazaale kasuku okimanyi nti osobola okuzaala abaana ebbali ne bakuyamba okusinga bw'ozadde mukazi w'empeta nga weemwoyo views za Bajjo ziri a bit radical. Yes, he raises some legitimate points, but most of your views are radical, especially kubya bino bya politics sibifaako nnyo naye bino ebikwata ku family n'okuza abaana biri a bit radical. Abakyala tolina kyobalekedde nnyo. Kasuko ina abaana. Nina abaana. Bameka. Kyoba omanya. Wabazala beautiful. Tetujja kusukawo wano nako olwaleero. Mumere bulungi. Mwera jakao jakesi.